Sawa y'omusanvu ebeera etuuse nga yakuweereza. Bingi byensibye ndaba nze n'ensirika era ne sibatula. Mazima tusomye ennimi nnyingi eza buli kika n'ennyukuta nazo nkumu. Okuva ku nnyukuta eya okutuuka ku bba eyaffa ya njawulo. Mazima ekigambo okufa kigambo kitono naye nno kituteganya. Na buli gw'owulira sirimba kinyumya bubwe n'abayimbi ffe bwe tutyo. Munnammwe nga afudde musigala bubi n'amaziga nga muyiwa. Ebirango ku leediyo sirimba ne biyisibwa mubuulire kubagalwa. Na buli akiwulira bananga situkira mwajja aziike ku mwagalwa. Bonna olumala okujja mwe ne musalawo essaawa mu musiibule. Wabula essaawa y'omunaana ebeera yakabi ebaaka akayisanyo. Annanga balya mulye essaawa y'omunaana ebaaka akayisanyo. Maama n'abalya mulye essaawa y'omunaana ebaaka akayisanyo. Tentaana nga basimye munnange nga basimye. Nze nange buliba buti ku leediyo nga babikka Itongwa omusanyusa. Bannange nga lutemye Tisekaweera omusanyusa. Olumbe nga lutemye. Annanga abalya mulye essaawa y'omunaana ebaaka akayisanyo. Entaana nga basimye. Yanejjukira oluyimba olwo ye mwaliwo mu omwaka 1983 Livingstone Kasozi teepu ye eyasookera ddala okufuluma. Otherwise baganda bange ne bannyinaze musiibye mutyo bamusuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi mw'oli mu kulabira vidiyo eno. Alhamdulillah naffe Omukama Katonda abadde akyatulunze bulungi. Kansubire nti embeera ebatwala malidaadi saana. Njagala okutumirako ku bannayuganda bannange abawangalira mu nsi ez'enjawulo. Njagala okutumirako ku bannayuganda bannange abawangalira mu ggwanga lya UAE. Njagala ntumireko ku Ajasani Wampombo African Restaurant wali eddeira chairman wa National Unity Platform era nkunga abantu mwenna abali mu UAE oba abantu mwenna abali e Dubai mugende okumpombo African Restaurant mulye ekimere kyewaka yeyekka walina local food. Okooyo okulya enkoko, okooyo okulya kubuso, okooyo okulya omuceere. Genda ku Mpombo African Restaurant osobola okweriira ku ttooke erinyiga obulungi nga si linyigise kaveera wabulanga linyigise endagala ekyennyanja mu binyeebwa ekyennyanja eky'oluwombe engege yennyini eva mu nnyanja Nalubaale oba giyite Lake Victoria. Oyagala kulya ku balugo, oyagala kulya ku muwogo, oyagala kulya kalumonde akavudde ewaka ewaffe mu Uganda nako weekali emmere yonna gye batunda eva waffe mu Uganda. Ajasani Wampombo African Restaurant nkutumiddeko munnanga Kensuso. Weebale nnyo emirimu gy'enkyukakyuka, weebale nnyo okukwasaganya bannayuganda naddala bawagira National Unity Platform awo mu ggwanga erya UAE. Tojjanga okwo, weebale okwanirizanga banna National Unity Platform ababa bazzeeko mu nsi eyo nga nange muntwalidde. Ndabira maama wange ajati omulungi omugambe nti litabani lyo Itongwa Lisekawere erikutumidde essaawa yonna. Ndeeta mwana kitange tumuwe amannya ag'ewaka mu kika ag'enjovu. Nze natuumya agange kakati nange ngenda kuleetebwa taata wange naawe otuuma agago. Njagala okutumirako ku bannayuganda bannange abawangalira mu ggwanga eri America oba ku ssemazinga wa America at large. Njagala okutumirako ku bannayuganda bannange abawangalira mu Europe. Ntumireko ku bannayuganda bannange abawangalira ku ssemazinga Africa era ntumireko ne ku bannayuganda bannange abawangalira mu nsi yaffe ennungi Uganda. Yize Yekolera Itongwa naye nga His Excellency Bobi Wine olunaku olwaleero atadde tuni empya gye bayita Nalumansi. Naye mbuuza gwe munnayuganda ali ku vidiyo eno, Nalumansi omumanyi? Nalumansi tonyigira kakati njagala gwe munnayuganda ali ku live eno osooke weebuuze mu mannya gonna agali mu Uganda oba mu tribe zonna eziri mu Uganda lwaki alonzeeyo linnya eriva wano mu centre waffe mu Buganda. Obadde omanyi Nalumansi His Excellency Bobi Wine
gwayimbako gwalina akasoda ko jiro saawo tula kalira buli kigambo kyengendo okunyumya mmanyi ofiirwa naye era siziiza afuluma kwataawo abammanyi ne bw'omubikira atuula ndowooza tutandikire wano gwo gwakunnyambako kuntambulizaako bubaka bufuuke kabunamawanga nze ogwange gwakunamya nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ne bampembe banne Nalumansi yaani baganda bange ne bannyinaze nzize nga nkyogera lunye mu vidiyo ezimu ze mbadde nga nkola nti asinga okulwanagana ne His Excellency Bobi Wine oba abasinga okulwanagana ne His Excellency Bobi Wine si ba tribe ndala wabula ffe abaganda ffe kennyini abaana bannambi n'ekintu yeffe tusinga okulwanyisa omwagalwa w'abangi His Excellency Bobi Wine omuntu omuganda mulungi nnyo mu kukozesebwa ye tamanyi nti naye ng'omuntu asobola okwekozesa omuganda mulungi nnyo mu kuyaayaanira ekiwago oba mu kubegerwako ekibego naye ng'omuwumbo gwonna oba enkota yonna esobola okubeera eyiye kambabuulire baganda bange ne bannyinaze kizibu okusanga Mugisha ng'alwanagana ne Kyagulanyi kizibu okusanga Waiswa ng'alwanagana ne Kyagulanyi kizibu okusanga Bukeni ng'alwanagana ne Kyagulanyi kizibu okusanga Onyango ng'alwanagana ne Kyagulanyi wabula abasinga okulwanagana ne Kyagulanyi olunaku olwaleero yeffe abaana bannambi n'ekintu abaganda bw'otunuulira puroguramu zonna ezibeera ku mativi ezibeera ku maradio ezibeera ku YouTube abantu bonna abali mu kuvuma His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi olwaleero omwana wa Buganda ate mwana wattu baana baganda bava mu masaza g'abaganda bava mu bika by'abaganda era basibuka mu bwakabaka bwa Buganda wano mwembuuliza gwe omuganda ali mu kulaba live eno ey'olwaleero gwe omuganda oli eyagalizaako ddi gwe omuganda oliko wadde okubeera omupakasi omuganda oliko wadde okubegerwako kyewuunyisa nti Kyagulanyi bw'agenda mu Busoga bamuwa n'erinnya nti ye Gwengobi era naye akiyimbyeko ne bamugamba gwe nnunuzi ya Uganda kyewuunyisa bw'agenda Mwankole bamuwa erinnya Ngobi Mwankole bamuwa erinnya Musinguza Abasoga be bamuwa erya Ngobi bwe yagenda mu Arua abaayo bamuwa erinnya bwe yagenda eno mu baganda baffe Abanyoro nabo bamuwa erinnya bw'agenda e Bugisu abo bamukubira akadoli era ne bamugamba nti gwe nnunuzi ya Uganda naye omuganda yennyini omwana wa Nnambi n'ekintu buli lwayimirira ku TV yalaba Kyagulanyi nga atasaanidde abasinga okulaba Kyagulanyi nga atasaanidde ne bakugamba nti tetugenda kuddira buli kasasiro akulembere eggwanga lino mwana wattu baganda of recently bwe nalinda babasajja mivule bwadde ne Simansolo Nkambwe yatunulanga omusezi yagamba si buli mbizi actually yakosa n'ekigambo mbizi si buli mbizi nti egenda kukulembera Uganda kwegamba y'omuganda mulungi nnyo mu kulima mu kukola biki at the end of the day omuganda yeyeyeka abakungudde abayalima n'akungula naye ne bamuwaako ekiwagu n'alabanga ali satisfied mukubeera n'ekiwagu kambabulye baganda bange ne bannyinaze kaabe mukulembeze yenna oba ogenda kwesimbawo kuba MP oba ogenda kwesimbawo wa omuntu asooka okubakinga ye mukyalawo n'abaana bo b'osula nabo mu nnyumba tolisanga Yoweri Kaguta Museveni wadde alina obugulumbugano ne mukyala we Janati Kataha Museveni olutalo lwalina ne Janati Kataha lusinga olwa Russia ne Ukraine ne batya nnyo okubamanyisa mmwe nti Museveni ne Kataha balina olutalo era bwe babeera bonna ku mukolo ojja nti basula bonna ojja nti bassa kimu ojja nti omukwano gubasaza mu kabu naye ng'ekyamazima kuba kubikkako bubisi nakulaga nsi nti amaka ga Museveni gali mu mirembe nakulaga nti amaka ga Museveni gatebenkedde ntende naye ng'olutalo luli wakati w'abaagalana ababiri oba abaali abaagalana ababiri tomalaawo kakati olw'okubanga beeyagaliza n'okwekuumira mu kintu munnange ojja kwesanga nga beefuula abali obumu obutalaga public nti eno waliyo ebisobye nti omuntu yenna munnabyabufuzi naddala ne bw'obeera muyimbi naddala amaanyi go galina kusooka kukubeera mu babo y'ensonga lwaki maama wa Jose Chameleone ne taata wa Jose Chameleone be basooka mu bivulu Jose Chameleone by'abaategese deni abantu mulabe nti olaba ne bazadde be tebannamukkuta lwaki ffe abatasiiba naye tubeera tumukkuta naye buli omuntu owuwo lwakukuba buli omuntu owuwo lwakuyuzaamu munnange ojja kwesanga nga ne muliraana talina ngeri ya kwesiga olaba omwana wa kitaawo n'ennyoko akugamba nti tosaanidde kyokka nga ye omwana wa neighbor akulaba nga
tosaanidde naye ng'omwana wa kitaawo n'ennyoko yali mu kusiiga ekifaananyi nti tosaanidde then abantu batandika okugamba olaba omwana wa nnyina ne kitaawe amuvuddemu lekooti gw'olowooza nti banyarwanda bameka abakuba Museveni olunaku luno olwaleero lunaku lumu waliwo eyanyumiza nti oyo Kayindo Tafiire yamugamba nti ye Museveni musinga okutegeera era nenga nti leero nkiwamba mba nsobola okukiwamba naye nga Kayindo Tafiire tasobola kujja mu mawulire n'akugamba nti Museveni ddandala n'akugamba nti Museveni mudanyina kubanga amanyidde ddala bulungi nti amaanyi gaabwe nga bo abagwira mu Uganda gabali mu Museveni kakati gwe Omuganda lwaki tonnamanya nti amaanyi g'olunaku olwaleero naawe Omuganda okwebbulula galina kubeera mu Bobi Wine lwaki asinga okuvuma Bobi Wine mwana wa Buganda abasinga okuvuma Bobi Wine beba simanya Aruna Kasolo simanyanga beba Kiwanda simanyanga beba Moses Sali ba Joseph Mayanja ba Nakangubi ba Andrew Mukasa yagenda aterera mu mulaba agenda aterera manyine saawa enfu obudde butuuka bwe yafiirako mu budde obwefuuka namu ande Mukasa Bajju yandowooza agenda yetereza mpola abasinga okuvuma Bobi Wine beba simanya Bwadde ne basajja Nsolo Nkambwe basajja Mivule n'amalala amannya agasinga okuba Bobi Wine today mannya ga Buganda sirabangako programu yonna oba kizibu nnyo okulaba programu yonna ng'eri ku TV naye ng'agituddemu ali mu kuvuma Bobi Wine nga ye Mugisha nga ye Byarugaba nga ye Waiswa nga ye Obini nga ye amannya aga tribes endala mwana wattu tegavumanga okukyagulanyi ekisinga okubeera ekyennaku nti yo Omuganda mu malirivu okusigala nga muddu okusigala nga ali obukunkumuka kyokka ng'ate yalima kyannaku nnyo nti yo Omuganda talowooza nga asobola okutuula mu ntebe yeesooka naye ne baga nti Omuganda azzeemu okufuga bw'osoma ebyafaayo bya Buganda byonna obe bya Uganda yonna abasinze okulwanagana n'abaana b'Abaganda abakulembeze babadde era Baganda mwaka gwa 1996 nga tweteekerateekera gwali gwa 61 nga tweteekerateekera okufuna obwetwaze waliwo acting prime minister bamuyitanga Bendikito Kiwanuka Bendikito Kiwanuka yasendebwa Baganda ne bamugamba Debali fe tugenda n'obote ne mutuuka okumuwa erinnya mu Abaganda ne mumutuuma bwete okukakkana ng'obote asese Kabaka Edward Walugembe Muteesa mwawuddisa Kabaka n'agoba Bendi Kiwanuka ne mugaa nti mugenze ne obote owaayo piseera mu Abakabaka yekka ekibiina ekyali ekya Kabaka wa Buganda mu budde buno nga Ssekabaka Sir Edward Muteesa kyali kikule ekibiina ekyo kye kyatta omukago kyechakola alliance ne UPC nenga ne DP yali yagala okukola alliance ne Kabaka yekka Ssaabasajja Kabaka afuuke president Bendikito Kiwanuka afuuke prime minister Abaganda bennyini yeffe twalemesa Muganda munnaffe Bendikito Kiwanuka so fa Abaganda kibaddenga mu DNA yaffe okwerwanyisanga teri muntu asinze kukonzibya nkyukakyuka ya Uganda nga ffe Abaganda kuba nzijukira bulungi bwe nsoma ebyafaayo byange ate nga binofu bulungi babuuza Bendikito Kiwanuka nti singa ofuuka Ssaabaminisita ani anaabeera pulezidenti wa Uganda yaddamu ng'ayita mu mateeka kubanga ye yali takwenya ng'ebintu bye abikolera mu mateeka n'agamba nti oyo abantu ba Buganda gwe balisongako olugalo yaliba pulezidenti ne bagenda ne babuuza Obote singa obeera Ssaabaminisita ani anaaba vice president Obote yaddamu mu ngeri y'okukwenya ffe Abaganda kye tutamanya nti mumbuuza mutya ekibuuzo ng'ekyo nammwe muleke bwe nfuuka prime minister automatically abeera president wa Uganda abeera Ssaabasajja Kabaka Abaganda bennyini nga bagamba ono ye waffe nga bamuwa n'erinnya erya bweti nga bamuwalaawala nga bamutwala mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ebaamunayanika Sir Edward Muteesa nga bamusisinkanyayo mu district y'e Luweero era ne batta omukago ne bakola alliance wakati wa DP wakati wa UPC n'ekibiina kya Ssaabasajja Kabaka yekka
Beni Chiwanuka yawabulako ku Ssaabasajja Kabaka akatono n'amugamba nti Ssaabasajja Kabaka eno mu byobufuzi tulaba mukamwa nga gwe omusajja gwempa ekitiibwa ennyo saagala olaba mukamwa kubanga oli Ssaabasajja Kabaka teweereeta mu byabufuzi bino kubanga waliyo okufa era kano bakuteze katego kukutta Abaganda bonna ne batandika alabye Ssaabasajja Kabaka mukamwa alabye Ssaabasajja Kabaka mukamwa Senkaggale atudde eri n'alaba Ssaabasajja Kabaka mukamwa abatamanyi erinnya Senkaggale lyavaawo ku buli mukulembeze wa DP. By the way, akulembera NRM taba Senkaggale, akulembera UPC taba Senkaggale, akulembera Conservative Party taba Senkaggale, akulembera Jema taba Senkaggale. Senkaggale abeera wa DP yokka naye ng'erinnya lyavaawo ndi Senkaggale akajjadde ng'atudde eri n'awa Ssaabasajja Kabaka ebiragiro era yeyengeri emu oba lwe oluwenda olwalemesa Bendikito Kiwanuka okufuuka Ssaabaminisita wa Uganda omujjuvu kuba yaliko Ssaabaminisita nga tweteekerateekera obwetwazo oba Ssaabaminisita ow'essiikiriza Abangereza gwe baatukwasa nga tweteekerateekera obwetwaze naye teyasobola kufuuka Ssaabaminisita lwa nsonga nti yavaayo ne statement egamba nti Ssaabasajja Kabaka tosaanidde kubeera mu byabufuzi kubanga mu byobufuzi eno tulaba mukamwa ng'ate Ssaabasajja Kabaka talabwa mukamwa. Abaganda bonna ne bamukyawa, Abaganda ne bamunyiigira, ne bakuna n'abayimbi abaaliwo mu budde obwo batofa ne bakuba ennyimba ezimuŋŋoola ne batambula n'Obote. Wabula oluvannyuma lw'akaseera Obote yakyusa mpola okukakkana ng'alagidde ddala Muteesa nti sikwagala obukiiko lwa Buganda lugenda okutuula lusalewo ekyokukola ne lugamba nti okuva n'olwaleero tugobye gavumenti y'Obote ku ttaka lya Buganda egende egitwala ewalala. Obote mu mwaka gwa 1966 ng'ayite yali omumyuka w'omuduumizi w'amagye bwe baayitanga Kano Idi Amin n'amugamba kakati lumba olubiri. Mwaka gwe gumu Ssaabasajja Kabaka n'akugwa n'asobola okutoloka n'addukira mu ggwanga erya Bungereza eyo nakyemalira Obote mu gwe muyita Kawenkene gye yamusanga n'amutumira omuwala still era Omuganda wano lambawo nnyo n'amutumira omuwala still era Omuganda so Munyankole so Mutoolo so Mukakwa so Mulango so Muki wabula omuwala gwe yamutumira Muganda ye yamutongira obutwa mwaka gwa 1969 n'amuttira ku mazaalibwa ge gennyini ku bikujjuko eby'amazaalibwa bwe Omuganda nti obukulembeze bwa Uganda kuva ku ntandikwa Omuganda obutafuga abadde ng'alwanyisibwa Muganda. Ne tugenda myaka gy'ekinaana nga Yoweri Kaguta Museveni ayingidde ensiko nga ne Dr. Andrew Takome Kayiira naye ayingidde ensiko Omuganda n'asulawo Dr. Andrew Takome Kayiira era n'agenda nani ne Museveni Omunyarwanda abeko wakabira endala naye ng'ava waffe mu Uganda naye n'agenda ne Museveni Omunyarwanda. Kakati ebbanga lyonna mu bukulembeze bwa Uganda Omuganda abadde ng'alwanyisibwa Buganda. Tewaliiwo kizibu kya Uganda nga muntu Muganda. Njagala okiddamu kino gwe Omuganda juzi nakola video ne nkugamba nti wali otuddekaawo n'okirowooza nti yegwe kizibu kya Uganda. Ye kituufu Omuganda yegwe kizibu kya Uganda kuba tudde Museveni bwe kibeera ekizibu kya Uganda yaleetebwani gwe Omuganda. Museveni taleetebwangako tribe y'Abanyarwanda, taleetebwangako ggwanga ly'Abanyarwanda. Museveni taleetebwangako Musoga, Museveni taleetebwangako Mutoolo, Museveni taleetebwangako Munyankole kuba Abanyankole yennyini gy'alimba ensi nti gy'ava abo baamutwala kagudde era baamugamba ono si waamufe ensonga lwaki Museveni bwe yafuna obuyinza obugabe bwa Nkole bwe yasooka okuggyawo bw'ati n'abuzingako kubanga bwagaana okumuwagira era yennyini ya Patrick Balijje yatuuka kugenda mu ntaana nga takyali mugabe wa Nkole. Abanyankole baamugoberawo kyokka kya nnaku nnyo ti Abanyankole mwava baamugoberawo baamulabuukirirawo ne bamugamba eno togenda kukulembera ffe tetukuwanzeeko ddusu togenda kukulembera kubanga toli Munnayuganda ye Omuganda olw'okuba muwakankuza alinga mukoka Omuganda olinga mukoka nga nange mwendi
omuganda olinga mukoka olwokuba omuganda muwakankuzi n'awakankula Yoweri Kaguta Museveni n'amuwandako eddusu nti ono ye mununuzi ne batuuka n'okutuma delegate egende esinkana omulangira Muteringa ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Lukoma Nantawetu olunaku olwaleero ne bagenda ne bamupoloota nti Yoweri Kaguta Museveni ye mununuzi agenda okununula Uganda dize ne Buganda ebyayo bote bye yagijjako. Essaawa eno omuganda y'omu ali mu kukaaba nti Museveni yawa Kabaka obutwa naye ng'era omuganda y'omu ye yawalaawala Museveni yewalawala Kabaka awande ku Museveni eddusu n'amuleeta mu ddwaniro eruweeru n'amuleeta mu ddwaniro eruweeru n'alaga Abaganda nti ono ye waffe naye because yali muganda. Nakugambye gwe omuganda gwe kizibu kya Uganda lwa nsonga ekizibu kya Uganda tudde bwe kiba Museveni ekizibu kya Uganda kyaleetebwani kyokka kya nnaku nnyo nti omuganda yaleeta ekizibu eri bannayuganda tudde yeesuuliddeyo gwa Nagamba ate bwe tulwana tukijjewo ensobi bajjajjaffe gye baakola ffe bazzukulu baabo baba kitaffe gye baakola nga ne kitange Albert Itongwa yali omukubbo ensobi ya kitange gye yakola ndi muggezaako okugitereeza nze nziggyewo ekizibu kye yaleeta kyokka era omuganda y'omu yali mu kulwanagana tuleme kujjawo kizibu kye twaleeta. That's why nkugambye gwe omuganda gwe kizibu kya Uganda kubanga gwe waleetera Uganda ekizibu ye gwe waleetera Uganda ekizibu. Omukalamujja buli lwafa enjala kuba ettaka lye baali muwambako lirimu gold gwe omuganda you are responsible gwavunaanyizibwa. Abakalamujja buli we babatta omuganda gwavunaanyizibwa. Lwe balumba olubiri lw'omusinga w'Enzululu omuganda gwavunaanyizibwa kubanga gwe waleeta ekizibu ekyalumba olubiri lw'omusinga ne batta abakonjo enkumuliitu. Abasoga buli lwe balangirwa nti bategeerera kwana nga balangirwa omuntu nga Museveni gwe omuganda gwe waleeta ekizibu kubanga omusoga yali badde mu kifo kya kumwanjo nnyo mu by'obukulembeze bya Uganda kubanga omusoga abitamininga kinene ku ekonomi ya Uganda. Gwe obadde okimanyi nti buli maka mubaamu omusoga amaka ne bwe gaba gamwavu gatya gasobola okubulamu ebintu ebirala ennyo TV radio ntebe naye amaka ne bwe gaba gamwavu gatya zirongazi mulimu omwana mulina okubaamu sukaali kubanga yo omwana togenda kumugamba nti sirina ssente tewali ssente za sukaali tagenda kunywa bikyayi bikalu. Omusoga yalima ebikajjo ebikola sukaali nekyannaku nti omusoga alima ebikajjo ebikola sukaali. Omusoga ate mwavu nnyo omusoga ate mwavu nnyo so nga ate omusoga yali badde mugagga nnyo kubanga mu buli maka mwali n'ettani y'ebikajjo Museveni kubanga ye nannyini makampani ago gonna agakola sukaali buli ttani ya bikajjo agimugulako emitwalo 600. Ttani y'ebikajjo ebaamu kiro 1,000 kitegeeza buli ttani ya bikajjo agimugulako nusu 600. Imagine omusoga amala obudde bwe nga gwe omuganda oli mu kulima matooke ng'omunyankola ali mu kulunda nte n'omulala ali mu kukola bibye ye n'abumalira mu bikajjo. Kitegeeza alina kutunda bikajjo okusobola okulya ku ttooke ly'omuganda alina kutunda bikajjo okusobola okunywa ku mata g'omunyankole. Nesooka weebuze ebintu ebyo anaabyetuusaako atya nga buli ttani ya bikajjo bagimuwaamu nusu 600 kyokka batuuka okubimuddiza nga sukaali n'amugula 4,000. Kakati omusoga abonaabona lwakuba gwe omuganda. Abantu b'Ebunyoro sub-region balina amafuta ekyabugagga kikalwanya mawanga naye abantu b'Ebunyoro amafuta gatandise okubamalawo to the extent ne ssentebe ono omusiraamu wa LC5 eyafudde akabenje gye buvuddeko. Akabenje ako mwe mulowooza kabadde kabenje bubenje gwolowooza nti omusajja oyo omunyoro eyafudde ssentebe wa LC5 Muluyimba yafudde kabenje bubenje. Mwabaddemu enkaayana z'amataka omugenda okuyita mu pipe ez'amafuta era gye buvuddeko. Waliwo meeting eyatuula ng'aga apolota bakansala bayise resolution buli munyoro afuna omugabo gwe ku mafuta g'eggwanga oba amafuta agava mu nsi yaabwe oba mu kitundu kyabwe. Yoweri Kaguta Museveni ng'akwataganye ne bampembe banne omusango gwe baamusalidde gwa kumuggyawo. Bangi babuziddwawo ehoyimaawo bangi babuliddwako ne fiiri bangi battiddwa bangi bazaaye bangi tebaliiko fiire ng'era bw'olaba Beni Kiwanuka bw'ataaliko fiire
naye lwakubagga omuganda olowooza omuganda singa tewaleeta kizibu kye bayita Yoweri Kaguta Museveni abantu abo baalifudde olowooza abantu abo tebaaliganyuddwa mu mafuta gaabwe abakalamojja tebaaliganyuddwa mu mayinja ga mabonga nammwe abaganda mwennyini mu kitundu kyammwe mulimu ekyobugagga kye bayita gold mu bitundu by'e Kasanda naye gwe omuganda sooka weebuuze golodi bw'aba yagaggawaza abantu neyetinganya abantu omuganda oganyuddwa ki mu golodi wo omusogo oganyuddwa ki mu kulima ebikajjo omusogo ofunye ki mu liva Nile yeesombola abazungu okuva gye bavudde yonna ne bajja ebusoga balambule liva Nile oganyuddwamu ki musoga oganyuddwamu ki omunyankole oyo ate naye ali bubi bugwe ono yasooka n'alimba ensi nti munyankole era abantu bangi mulina olukongolo ku banyankole mbu babafuze bubi teri munyankole akufuze bubi kuba be basinga okubeera obubi gwoyinnono wa mukisa ndi adirisiti obwakabaka bo baabukuddiza wadde tebwaliko omutwe buli baabugirawo ddala bwe byasinga okuwalana kubanga bo baamugoberawo from day one omunyankole buli lwabonabona gw'omuganda you are responsible omutoole ekyobugagga kyalina kumuvumanga bwafala to the extent tyoli atuuka n'okuzannya comedy ng'avuma batoolo era mmwe bacomedian abazannya comedy atambulira ku mawanga n'amadiini mu kikomye mbagirawo era nsaba abantu bonna muboole abantu bwe batyo kubanga ye omutoolo baamuwa omugabo gwe mu Uganda kumuzannya mu comedy ng'omuntu omusiru ti omutoolo buli we bamuzannya mu comedy nga batandika ayi bojo wange yerererere mukama wange boyo omutolo tebamuzanyisanga ko tebawandika ngo ku script ngegulumiza mutolo kubeera wakabi omutolo bamuyita fala awo naba Museveni yabireeta yo wengulu bamuzanyisanga asikali ate kyannaku nti abasanyera ebintu ebyo fa abaganda tulowooza tutegeera nnyo okusinga abalala ti omuganda comedian buli wakwata script y'omusoga amusiikisa chapati omutolo amuvuma busiru omunyankole yamuvuma kajanjambo anti be bali mu kintu ki owengulu bamuzanyisanga asikali yiwe nani obadde ogamba ki bo be bazanyisanga baasikali nti omugabo gwabwe mu Uganda kwabeeranga mu script za kisiru omutoolo musiru owengulu asikali omusoga wa chapati naye ng'era byonna bikolwa muganda so okuzzaayo ku mulamwa ekizibu kya Uganda njagala okukitegeeza mmwe bannayuganda bakiyita Buganda omuganda ye yaleeta ekizibu mu Uganda kyokka ate kyannaku tyalemeddwa okuggyawo ekizibu mu Uganda bwe yagezaako mwaka gwa 2029 okuggyawo ekizibu mu Buganda nga Katikkiro bamugambye okugenda e Bugerere ateekereteekere Ssaabasajja Kabaka gye yali agenda okukuba olusiriko oba gye yali agenda okukyalako omuganda kwolwo yaddamu amagezi ne yeegugunga naye era ode yamugamba nti kuuma emirembe yava mu bakulu abatutwala mu Buganda so nga gwali kugenda kutandikira wano waffe mu Buganda Uganda yonna ebeere free kubanga omutima gw'obukulembeze oba ekyoto okufumba emmere ey'abakulembeze guli waffe mu Buganda yensonga lwaki mu kununula ensi tolabangako oba mu ntalo ezizze zibeera mu Uganda nti kibadde Arua nti kibadde Busoga nti kibadde Nimule nti kibadde kiba wano waffe mu Buganda kubanga we wali sources ez'obuyinza kakati omuganda alina amaanyi gonna agajjako mu Yoweri Kaguta Museveni amulemezzaako kyokka nga ye yamuleeta sometimes ne beekwasa ebintu eby'ekijjegga omusajja w'amaanyi gwe omuganda si gwe yaweesa Museveni mbuulira omwana gw'ozadde akulemerera atya okubangula emmotoka ya pulezidenti wa Amerika batugamba tekubwa batugamba tayita mu masasi tekubwa bomu tekolwa biki kituufu naye ate omuweesi waayo yamanyi wasobola okugikwata n'agisaanyawo era eyo theory yakijegamba emmotoka ya pulezidenti wa Amerika tekubwa kuggwa ate agiweesa naye ekubwa kwoyo yenna abeera agiweesezza kakati naawe omuganda Yoweri Kaguta Museveni bwe kiba kibya gwe wakiweesa kyenkakasiza ddala nti omuweesa w'ekibya asobola okukyasa gwe sooka weebuuze ekibya kijja kitya okubanga kirina amaanyi agatte eyakiweesa ng'eyakiweesa talina maanyi gakisaanyaawo oba gakyasa nkiddamu omuganda yeggwe kizibu kya Uganda wano mubadde nga mulaba abantu abazze basonkereza Ssaabasajja Kabaka okumuvoola okumulaba mu kamwa olowooza baki walabyeko Mugisha avuma Ssaabasajja Kabaka wali omulabyeko nga Mugisha avuma Ssaabasajja Kabaka
abavuma Ssaabasajja Kabaka siba mirundi abavuma Ssaabasajja Kabaka ne batuuka omulamukamu siba mirundi sibe bali ntuma nsambu natukana kuganze sifukamira musajja munnange nga mufukamira nda nebirala Abaganda era still be bachobola n'ekitiibwa kya Namulondo kakati kankubulyo n'ekintu ekirala kyogenda okwewuunya ennyo gw'obadde okimanyi nti n'Abaganda batemuddwano mu Buganda batemuddwa Baganda Museveni takozesangawo ku Munyarwanda n'omu ku Munyankole n'omu kutta Baganda ab'ensonga mu Buganda era abantu bakozesa okutta Baganda bannaabwe yeffe Abaganda ng'era Dr. Apollo Milton Obote bwe yakozesa Omuganda yennyini okusaanyawo Ssekabaka Edward Mutesa mwaka gwa 1969 e London yali Muganda nange nembuuza gw'Omuganda oli eyagalizaako ddi gw'Omuganda olibeera ddi ku alaali gw'Omuganda olibeera ddi ku kituufu gw'Omuganda oli ewulirako ddi nti tolina kukozesebwa naawe osobola okukozesa Omuganda olikoma ddi okwewuliranga omupakasi nti naawe osobola okubeera boss oliwulirako ddi Omuganda agamba nti bw'olabanga kkaabirako naawe ebigere ng'osiita regions endala zonna zitulaze nti zisiimye Bobi Wine zitulaze nti zisembye Bobi Wine zitulaze nti asaanidde omwana owaffe ffe Abaganda ffe nnyini ffe tuli mu kumusika ebitogi kyannaku nnyo nti Mugisha asobola okumpa capital ntandika okukola naye ng'asomba amalo g'okujja okusanyawo bizinensi yange eyantandikirwawo Mugisha ate abakikomeko abawalukagga abasemakula abasewaya abaani amannya agaffe aga Buganda gendi mu kumentioninga njagala osisinkana Omunyankole nti okumanya Abaganda twerwanyisa nnyo Omunyankole akaabidde kagambye gwe Muganda gwasaanidde gwe bwe tuli mu kuteekateeka oddewo gwe Omuganda nga gwali mu kwerwana weerabanga tasaanidde olw'okuba oyagala kubeera mupakasi njagala olabire ku Banyankole abo okumanya beeyagaliza ate bwe tutaabakoppe era tukyali nnyo mu bufuzi Omunyankole ava ewaabwe mu Ankole najja wano ewaffe mu Buganda oba e Kampala n'asisinkana Munyankole munne gwe yali eri tamanyi na kumanya nga yali tamumanyi naye bw'ajja wano n'awulira ng'olulimi lulimu obunyabuzaale agamba oyo munyabuzaale oba muganda wange kankozesa olulimi Oluganda Omunyankole ava mu Ankole n'asisinkana Munyankole munne e Kampala nga tannafuluma na Uganda n'amulabanga omunyabuzaale oba muganda we ng'era kaaliddeko kaalyako Omunyankole ng'asobola okukuna akasente ke akatono n'akimanya nti ono muganda wange talina kyakulya n'amumenyerako naye nga eri bavayo tebeemanyi wabula beesanze wano balina ekibagatta tribe yaabwe oba kabira yaabwe Omunyankole bw'afuna omulimu gwonna wonna waagufunye gwasooka okuyita nga waliwo ekifo abeera Munyankole munne gwe njadde njagala okyegendereza ennyo Omunyankole singa aba ne kampuni waakolera nga waliwo Omunyankole munne atalina mulimu gwe Omuganda ne bw'oba mukwano gw'otya asooka kulowooza ku muganda woli ye muganda we tandula ebigere vva wano gwe Omuganda yali atambuddeko tuuka era ndani osangeyo muganda munno olabe oba anaakwefasa Omuganda tayagala nakukulemberamu gwe muganda munno osobole okugenda okufuna omulimu ne bw'aba kampuni gy'akolera teriiyo waliyo emirimu oba waliwo ebifo ebikalu nga beetaaga omukozi wallahi asobola okulekawo muganda munne n'atwalayo mu Nigeria ate nga naye oluusi tomunenya nnyo kuba naawe Omuganda olutuuka mu kampani eyo otandika kulimirira eyakutwala ekyo kyekirwadde Abaganda abaana bannambi n'ekintu kye tulina nti tetweyagaliza Omunyankole ava atya mu Ankole n'atambula mayiro oba 16 zokka okujja wano ewaffe e Kampala mu Buganda n'asanga Omunyankole gwe yali tamanyi n'amutwalanga muganda we naye gwe Omuganda n'ova e Buganda n'osiyagguka olugendo n'obukka Semayanja n'ogenda e London n'osangayo muganda munno yakwekweka n'akugaa sikumanyi nze lunaku lumu nayitakawo e Dubai wali mwaka gwoba gwa 2015 ndowooza aliwo omuvubuka amuyita Isaac gy'oli yonna nkutumidde nagenda neŋŋenda naye Abu Dhabi eyo sente ne zituggwawo kuba olugendo twali tetulubaze kimala twali tumanyi tukoma Abu Dhabi mu tawuni ng'era olugendo lwaffe twalutegekedde Abu Dhabi mu tawuni nga werukoma ensawo yaffe twali tugitesetese tutyo ne twesanga gwe tugenza okulaba ali eyo bayitayo Simanya Musafa mu kyalo ky'omu Abu Dhabi era ne tulinnyawo ka taxi ne tugenda
tugenda okukomawo tutuuke ku metro bagiyita batya ibuni batuta eyo metro ekutuuse Dubai direct nga sente ziweddeko ku kaadi zaffe ne tusanga munnayuganda munnaffe ng'ayogera oluganda ngaffe ng'alina ennyindo ngaffe ne tumugaa tubadde tusaba tuyambisayo ddira mu 10 oba ozirina nga tusaba busabi yali waddembo tugamba nti sirina ne tumugaa tusaba tuyambisayo ddira mu 10 tutege ku kaadi zaffe tusembye muganda munnaffe ekirabo kye yatuwa kyakutusooza n'asituka n'ava nawo omusajja ate yatuyamba yali muyindi nga muganda munnaffe alese omwana wa Nambi n'ekintu muganda we gwasobola okukolako omukwano ne bafuuka bumu ng'era yali muziika n'atulekawo yatusooza busooza aye n'atugambeko nti sirina kuba ffenna ebizibu tubimanyi oli bw'abazza okusaba kitegeeza asuubira okuweebwa n'obutawe wawula mu byasuubira temubaamu kumutyoboola na kumuvuma mu nnaku eyo gy'aba ayitamu Gayi yatusooza busooza ng'afaananya ennyindo zino ezaffe nga Gayi yayogera olulimi lwe lumu lwendi mu kuweererezaamu essaawa eno naye kye yakola ekyebbeeyi kutusooza n'asitukawo n'atambula n'agenda n'atuviira omusajja eyatuyamba n'atuwaddira mu 10 ne tuteeka ku metro kaadi zaffe yali muyindi oyo ye muganda n'obuuza omuganda gw'oli eyagalizaako ddi oliyagalizaako ddi munno oliraba ddi munno nti ali mu bwetaavu n'omubeererawo okuzzayo ku luyimba lwa His Excellency Bobi Wine Nalumansi gw'omuganda oba abadde agamba gwe oba abadde tagamba gwe naye njagala obubaka obulimu kati obwewe obubaka obuli mu luyimba olwo wewe singa Misa Kisamakula ayimba akayimba va ku bantu kati kitegeeza osobola okwewa akayimba ako okusinziira ku mbeera gy'olimu oba kusinziira ku mbeera gye weeyisaamu bwe bw'oba n'omukyala eyakukyaya akayimba va ku bantu naye kaba kakukwatako bw'oba ne mukwano gwo eyakubyeko kapito wo akayimba kaba kakukwatako bw'oba neyakulyaza amanyi akayimba kaba kakukwatako kaakati oba His Excellency Bobi Wine abadde ag'Abaganda oba abadde taga'Abaganda mbadde njagala oluyimba olwo gw'omuganda olwewe kubanga akayimba ako mulimu ebigambo ebyo by'osobola okwewa si nsonga oba abadde abigamba gwe si nsonga oba abadde abigamba ani naye oluyimba olwo mulimu ebigambo ebikukwatako era njagala okukikkaatiriza omuganda gwe kizibu kya Uganda gwe weebuuze lwaki oluyimba olwo tataddemu linnya nti Adowa lwaki ataddemu Nalumansi lwaki tataddemu oluyimba nti Amongi lwaki ataddemu Nalumansi lwaki ataddemu oluyimba nti Akulo lwaki ataddemu Nalumansi lwaki ataddemu erinnya nti Ainebyona lwaki ataddemu Nalumansi lwaki ataddemu erinnya eriva mu Busoga region lwaki ataddemu erinnya eriva mu Batooro lwaki ataddemu erinnya eriva mu Buganda naye mwazaalibwa oluyimba olwo lwewe gwe ng'omuganda weekube mu ttooki weetereze olekeraawo okulwanyisanga baganda banno omuganda lekeraawo okulwanira ng'ekiwagu ng'ate osobola okufuna enkota nkiddamu omuganda lekeraawo okululunkanira ng'ekiwagu ng'ate n'enkota esobola okubeera eyo kyokka ng'ekiwagu kino ky'oli mu kululunkanira enkota gwe wagisiga naye oyagala still bakuwagulireko njagala okukitegeezako baganda bange mwenna nti eno Uganda bw'ebeera kampani ekyamazima Buganda erinamu omugabo munene nnyo kebe gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bw'ebeera kampani omuganda olinamu omugabo munene nnyo kubanga gwe wamuleeta naye kyannaku nnyo nti mu kampani eyo gwalina ebifo ebitono gwatali wa ku mwanju gwasinga okujonyesebwa gwasinga okuttibwa bwe batongeza musaala kyokka muganda munnammwe omu ku mmwe avuddeyo asitula eddoboozi oluvannyuma lw'okuwalirizibwa oluvannyuma lw'okufuna sapoti n'okuva mu bamawanga abalala ne bagamba nti tuyisibwa bubi ate abali mu musika ebitogi still era baana ba Buganda abaana ba Buganda bo bawulira nga tebasaanidde kubeerako ba MD nga tebasaanidde kubeera ba manager abaana ba Buganda bo balowooza ekimala nti basobola okukola kubeera ba geneta kubeera ba chefu kulongoosanga nju nti Uganda bw'ebeera makabba Abaganda balowooza tebasobola kugafumba mu balina kuba baawusigaalo balina kubeera basaawa muddo balina kubeera basikaali
balina kulya bukunkumuka bo balabanga n'olujjuliro tebasaanidde kulutuulako kyokka nga kyannaku tebannaffe abava mu mawanga amalala balaba tusaanidde oba MD tusaanidde oba manager tusaanidde naffe okutuulako ku lujjuliro naye ng'abasinga otusika ebitogi Baganda kyekiri kyembagambye nti Mugisha asobola okuwa capital gwekikomeko eyeddira enjovu omwana wa Bati Itongwa n'akugamba nti nkuwadde capital wakakadde kalamba genda otandika okukola abaleetawo eddogo likusiraani erodde mu kyalo mwana wattu Baganda bannammwe aba mukasa yaleeta eddogo mu bizinensi eyakukolerwa omunyankole kyekino kye bali mu kukola His Excellency Bobi Wine nti abamawanga abala bakkiriza ne bamuwa capital oba ne bamuwandako eddusu atuule mu ntebe esooka abali mu kumusikaasikanya olwaliro n'okulaga ensi nti tasaanidde n'okutunda ekifaananyi nti tasaanidde mwana wattu baana ba Buganda be babasajja mivule basali bamayanja bannakangubi n'abalala be bali mu kumusikaasikanya ebitogi era nga buli lwafuna ekizibu ne bwe yeekoona kagere abasinga okusanyuka Baganda be bennyini abaana ba Buganda abasinga omukubako propaganda baana ba Buganda olinajja nga ye Bujingo omunyarwanda akotokeerabira kuba naye akoogera nnyo ng'ali mu kuvuma Kyagulanyi nawe usikalaga nti kubira Mukama engalo ez'amaanyi bwe gaba amagezi gazze ng'abakuba engalo baana ba Buganda omwana wa Buganda bw'otalyetereza omwana wa Buganda bw'otalikyusa olisigala oli masiikini mu nsi yo olisigala oli momboze mu nsi yo olisigala oli mpuunyiwuunyi mu nsi yo omuganda ye yekka asobola okubeera house girl mu makaagi omuganda yekka imagine ng'owasizza omukazi n'ofuna ne house girl naye nga house girl alina amaanyi mangi nnyo mu makaago atuuka n'okugaala okugenda sula mu kisenge mu matiribono bediyo simanyi matiribono oliibwa obufumbo mu bimanyi era still g'omuganda n'okkiriza obeere house girl mu makaago ng'eyali badde nga house girl ate yalinga omukyala mu makaago nga gwafumbira house girl gwayalira house girl gwayoza engoye za house girl yali yozezza ezizo nti yo omuganda yeeti alinga olugave omuganda olinga olugave newe lulina okubeera lufuna ensonyi okubeera olulaba nga terusaanidde kubeerawo kakati omuganda wallahi bw'otalyetereza okyafugibwa nnyo ate gy'olikoma okufugibwa gy'olikoma okuttibwa gy'olikoma okuweerera abaana ne batafuna mirimu ng'ate obaweereredde mu bugubi kuba n'akasente akabaweerera mwana tusikangu kakufuna omuganda gy'olikoma okwekkiriranya n'obutekkiririzaamu abaana bo bajja kusoma bagenda okusaba emirimu babatunuulire ennyindo manyi tuligaba ebibi naffe Abaganda bababuuza ani akusindise kyannaku nnyo nti oli asobola okukola statement siwagira gavumenti ya Museveni lwakwagala kwange naye kimpagiza gavumenti ya Museveni njagala kufuna fees aweerera baana bange mbuulirayo omuntu asamba omupiira n'atuuka ku ggoolo n'atayagala kuteeba nti ekitusambisa omupiira kuba kwagala kuteeba ggoolo kakati gwe ggoolo yo mu kuweerera omwana kye si mwana kufuna mulimu atuuka akawungo okaddiye yafuuke muzadde watandika okukulabirira kakati sente zino Museveni zaakuwaawaayo mbw'oli mu Buganda munno olukwe musimanyi oyagala kuweerera baana bo boona amala baweerera emirimu bagenda kugijjawa lwaki tetutereeza system ebyensoma ne bibeera bya bwereere ng'ate oyo amaze okusoma afunirawo omulimu automatically nga tewali amubuuzizza ani akusindise ekyo ky'olina okusooka okwebuuza Museveni ekimumpagiza si lwakuba mwagala ne tunoonya kawogo tunoonya mata g'abaana na school fees w'abaana abaana bwe banaamala okusoma basomye kukola kinkugambye asamba omupiira agusamba kutuuka ku ggoolo kuteeba nange mbuuza ti abaana bo bwe banaamala okusoma emirimu bagenda kugijjawa nga bababuuza ani akusindise banaasobola okulabirira amaanyi go gabeera gakufa ki ekyo kyekibuuzo ekisooka amaanyi go gabeera gakufaaki wano gavumenti ya Museveni yennyini yakugamba mu mwaka gwa 1996 alindooza 97 nti etaddewo UPE
bonna basome okusoma kwa bwerere fena twakuba engalo fena twacachancha fena twasagambiza ne tugamba nti Museveni oye Museveni ye waffe naye mbuulira wali essomero ery'obwerere nina akamu ku buwala bwange kaana ka sisita wange kasomerawo Kitebi naye batugamba Kitebi ssomero lya gavumenti omwana yagenzemu S5 naye asasula emitwalo 42 yayonolerwako emitwalo 42 kyokka nga bakugamba essomero liri mbu lya gavumenti era mbu lya bwerere ne tujja abaana basomedde mu gavumenti ng'ate tugisasulira wadde nga batulimba nti ya bwerere nga gavumenti yo tugisasulira ne bamala okusoma mbuulirayo minisita omu eyava mu UCE mu USE mbuulirayo RDC yava mu ssomero lya gavumenti oba yava mu bonna basomi mbuulirayo permanent secretary mu ministry yonna nga yava mu bonna basomi mbuulirayo RDC yava mu bonna basomi awo obuuliza Museveni nti UPE wagamba nti bonna basome tusobole okufuna abaana ba Uganda abakulembeze ba Uganda ey'enkya oba abaweereza ba Uganda ey'enkya regardless babagagga oba babaavu nti n'abaana babaavu babeera n'amagezi naye ate baba tebasomye kati tubaweerere Uganda esobole okubaganya olwamu tufune ba minisita tufune ba permanent secretary abalala tufune ba RDC abavudde mu baana babaavu kubanga babeera bagezi mbuulira waliyo minisita permanent secretary mu ministry yonna oba RDC nga yava mu bonna basomi mubuuze Museveni nti bonna basome yali yaki era omugambe juzi wano bayisizza ekiragiro mu ministry y'ebyenjigiriza eri mu nteekateeka kufuula bonna basome ngeri fule settled by the government bulijjo tulina ki bw'omuganda mubuuze bulijjo tulina ki watugamba nti waleeta ensoma y'obwerere ng'era emu ku achievement sobo boyogera ku secure your future oganda baleetera bonna basome kakati atogamba nti bonna basome agenda kufuuka wa bwerere fule bulijjo tulina ki that is the question lwaki gwe munnayuganda okkirizanga okuvugiranga mu kisiikirize mu bulimba nti Museveni buli lwajja gye muli abavuga n'obulimba alimba kino ne kimuyisaawo emyaka 5 abatalina kituukiriza n'alimba ekirala of recently babagamba nti abaana bammwe ku ssomero eyo gye basomera bagenda kufunanga amata abaana bammwe bagenda kufunanga amata gwe geraageranya muwendo gw'abaana b'Abannayuganda oguli mu ssomero olabe nti buli mwana bw'afuna ekikopo ky'amata on daily basis gavumenti ebe musaasaanyirizaako ssente mmeka kubanga buli mwana it is must okufuna ekikopo ky'amata kuba buli muntu alya ne mugenda n'ekyo ekirimbo era abasiru ne mukuba mu ngalo naye ng'oyo yennyini akyogedde yasuubiza nti buli mwana wa buwala agenda kufunanga pads ng'agenda mu nsonga ze z'ekikyala teweerabira nti omwana ow'obuwala we yagenda okufuna pads ng'agenda mu nsonga ze z'ekikyala abeera atuuse emyaka egy'akavubuka oba gye muyita adolescence mwe mumanyi ebyamu bwe geraageranya olemeddwa okulabirira abantu 10 osobola okulabirira abantu 100 kubanga abaana ab'obuwala abatuuse okugenda mu nsonga zaabwe ez'ekikyala si be bangi ennyo bw'ogeraageranya ku muwendo gw'abaana bonna emijjena abalenzi n'abasajja okuva eno wansi ng'ate bonna basoma baba bangi nnyo kakati paadisi tezaaliko mwana mulenzi tezaaliko mwana muwala atanatuuka kugenda mu nsonga ze za kikyala naye ng'olaga era nazo zikulemeredde then nkubuuze onaasobola okulabirira abaana abawala n'abalenzi ku mutendera gwonna bwe bakyogera era mmwe besitiirwa abasirusiru ne mukuba engalo nti Museveni ye waffe Museveni ye waffe n'ebirala n'ebirala ne mugenda nga munyonyongoza Museveni ye waffe banange Museveni ye waffe abeewo eva mwe mutambulyamu empty promises mulinga ng'ebikyala ebitalina gye bigenda kufumba walala nabagamba omukyala taddiba mali abiri gwe bw'olaba ng'omusajja gw'olina buli lunaku akuvugira ku empty promises leka kulowooza nti yasinga genda ogezeeko ewalala tekugenda kuba musango genda ofumbirweko ewalala tekugenda kuba musango wadde n'akatono nkiddamu genda ogezeeko ewalala
genda ofumbirweko ewalala tekugenda kuba musango yadde n'akatono kubanga naawe oli mugoba birooto byo ono abadde nga akuvugira mu empty promises ngenda kwanjula n'atakwanjula ngenda kukugulira kade ya siiti ku Christmas n'atagigula ngenda kukugulira kakondo ya Gaboni n'atagigula era still gwe mu ntegeerayo n'osigala ng'okyaguumaalidde ng'olowooza ndi abasajja bonna be bamu atannayitaayita yatenda nnyina okufumba kakati nammwe Museveni abavugidde mu empty promises zibeko empty promises ng'obufumbo bwe mulimu naye bwa mirembe nti kala akasajja kange kaavu naye tekakuba tekayomba tekatamiira naye Museveni otuba mu bufumbo naye kasajja kaavu kasajja kakopi kasajja kayombi kasajja kenzi kasajja kayomba kasajja kakuba emiggo era still mu ntegeera yammwe nga temunnalowooza nti this is the right time to change okuvaako mu bufumbo buno ogendeko mu bufumbo obulala ogezeeko ewalala owoza abasajja bonna bafaanagana kati nze nfaanana kitaawo abasajja ffennaye tuba tufaanagana bw'oba ontunuulira ondabamu ekifaananyi kya kitaawo gezaako ewalala kati byebirera ebyobukulembeze nakyembalira Yoweri Kaguta Museveni atufuze n'omukono gw'ekyuma atuvuze obumbula mwe mugamba nti abakulembeze bonna bafaanagana addako abamubi n'okusinga aliko buli addako abana ebibye emyaka 10 egy'omukulembeze nga tukomezaawo ebisanja wallahi abatannayonooneka oyo Museveni singa yafa 97 twalikaabye nga bwe nabagambye oyo Museveni singa yafa mu mwaka gwa 1997 bannayuganda ffenna twalikaabye amaziga twali mukaabidde nga tulowooza tufiiriddwa omuntu chokolaba abaana bano oluusi abafanga bato tukaabe nga tulekamu ojja kwesanga oyo omwana yabadde agenda okukutundira mu nju oyo omwana yabadde agenda okusobya ku bannyina oyo omwana yabadde agenda ozina ekimansula avumaganye ekikaakyo kakati ne Mukama Katonda singa yatuyamba n'atuttira Museveni mu 97 twalikaabye nga tulowooza tufiiriddwa omuntu kumbe atuwonyezza ekyeneena wano mu Africa omukulembeze wa Africa talina kuwangaala nnyo omukulembeze ne bwaba mulungi atya atuuka time n'ayambala obukulembeze n'ava ku script oba ku agenda eyamuleeta n'atandika okukola ebibye gwe kuba akafaananyi nga Museveni yavaako 97 he would not be a godfather of Africa era weebuuze singa Thomas Sankara teyafa mu myaka gy'ekinaana he would still be a great son of Africa no omukulembeze wa Africa Mukama gwasaasidde yo yafa amangu oba yo yavuddeko amangu ne Mukama bw'atakusaasirirawo oba ogenda kufuuka kyeneena gwe kuba akafaananyi nga ffe bannayuganda Museveni twamufiirwa mu 96 ab'e Burkina Faso okubanga leero be bakyalira Thomas Sankara tudde ab'e Burkina Faso be baali badde basoma kwe yali omukulembeze wa Uganda omulungi Yoweri Kaguta Museveni nga Thomas Sankara eri bamuwanda lulusu omukulembeze mu Africa talina kuwangaala singa Mugabe yavaako mu myaka gya 1990 olowooza baali tuuse omuyita kawenkene abeewaabu era nenkubuuza olowooza singa Kabila ono Desire Kabila teyakuba sasi ndowooza gwali gwangu 299 mu budde obwo wakati awo singa teyakubwa sasi mu budde obwo yali badde akyali taata wa Congo so wano mu Africa tolina kuwangaala nnyo that is it kakati abo bannayuganda kyebatannayiga kyebatannategeera ti mu Africa omukulembeze talina kuwangaala nnyo ne bw'abaani ne bw'aliba mulungi atyo omukulembeze kasita oyingira emyaka 15 ku bukulembeze oba ofuuse gadibengali era y'ensonga lwaki His Excellency Bobi Wine muzimu ku agenda ze mwalimu okuzza ekkomo ku myaka mwali banaye President wuno atuuse His Excellency Bobi Wine tusooke twaniriza omukulembeze waffe His Excellency Bobi Wine President wange omulungi nsanyusa okukulabako mukama wange nsanyusa okukulabako nzaani aweereddwa omukisa okukukyaza olunaku olwaleero mukama wange osanze ngamba bannayuganda bannange nti era mwagenda za His Excellency Bobi Wine mwalimu ekkomo ku myaka omukulembeze ng'olina obutasukka myaka 10 lwa nsonga nti kasita osukka emyaka 10 ova ku kituufu ekirina okukolebwa ofuuka gadibengalye ofuuka sekasobeza nti wano mu Africa omukulembeze gyakoma okuwangaala ennyo gyakoma okufuuka sekasobeza
gyakoma okufuuka obuyinza, gyakoma okujeyita, gyakoma okwewulira, gyakoma okwefuula kamala byonna, gyakoma okwefuula nti ensi ye. Nenkubuuza ekibuuzo gwe munnayuganda alaba vidiyo eno. Gwolowooza singa Museveni yava mu mwaka gwa 1996 yalibadde kyenene eri Uganda? Era olowooza singa Thomas Sankara teyafiireyo gye yafiira mu mwaka gwa 1987? Today he would be the great son of Africa. He would be a godfather of Burkina Faso. Kakati mwabatusibako abakulembeze ne bajja ne batukinako. Mwabatusibako abakulembeze ne bajja ne batufutubbalako. Mwe kizibu kya Uganda abalowooza nti omukulembeze talina kukyuka. Mwe kizibu kya Uganda mwe abalowooza nti omukulembeze talina kuvaawo. Abamu batuuka n'okuwambira abakulembeze mu ntebe. Bona avaawo, ffe tunaabaawa. Bona avaawo, ffe tunaddawa. Naye njagala nkubuuze gwe munnayuganda munnanga alaba vidiyo eno bwe yali tannajja twali luddawa. Teka ku minzaani nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, oba teka ku minzaani Uganda before nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, ogiteke ku minzaani after obukulembeze bwe ng'amaze okujja. Eriwa Uganda ekweyagaza, eriwa Uganda esoboka. Are you sure gwe munnayuganda munnange Uganda yaleero ekyasoboka? Bw'okigeraageranya ne ya Dr. Apollo Milton Obote, Uganda yawa nga minisita w'ebyobulamu agamba nti ministry ye ekola bulungi nnyo, ewereza bulungi abantu, nga bwalwala tagenda mu ddwaliro lya gavumenti. Mwaka gwa 1997 bagezaako kukola kudita. General Idi Amin yennyini yali agikulembedde, era kudita eyo yayisaako wano bweti Dr. Apollo Milton Obote essasi ku munwa. Dr. Apollo Milton Obote tebamutwala mu ddwaliro liri private, tebamutwala Bulaaya, bamutwala Mulago kubanga yali akimanyidde ddala bulungi nti Mulago ateekayo bulungi eddagala. Kakati gwe sooka weebuuze lwaki minisita w'ebyobulamu abaana be naye kennyini bwe balwala babatwala Bulaaya, tebabatwala mu ddwaliro lya gavumenti bwe baba bakakasa nti baateekayo eddagala. Minisita w'ebyenjigiriza ng'ono si mulala Janet Kataha Museveni, lwaki abaana be bazzukulu be, kuba abaana be tebakyasoma akuze, lwaki bazzukulu be tebasomera mu masomero ga gavumenti? Bw'aba akakasiza ddala bulungi ti minisitule ye performinga bulungi era efaayo ku masomero g'eggwanga, abaana baabwe basomera mu international schools, abamu basomera Bulaaya. Kyokka ngenda akulimba nti UPE ngiteekamu bulungi ebikozesebwa, naye okuzzaayo ku mulamwa ekizibu gw'Omuganda. Kubanza Omuganda gwe jajjaawo kitaawo mwe mwaleeta Museveni. Kyokka tekyannaku nti bwe baba kitaffe ba Itongwa baleeta Museveni, ffe batabani baabwe tugezaako okubayambako okutereeza ensobi zaabwe kubanga omwana yasasula amabanja ga kitaawe gatakyasobola kusasula, era abali mu tusikaasikanya ebitojo olwaleero nga batugaa temujja mumutwala. Ffe Abaganda stiiru. Nembuuza gwe Omuganda olyewulirako odinga boss. Gwe Omuganda olimanyako ddi nti osaanidde okubeera MD. Gwe Omuganda olimanyako ddi nti naawe osaanidde. Gwe Omuganda olimanyako ddi nti naawe ogwanidde. Gwe Omuganda munnange ekintu ky'okkiririzaamu kyakubeera house girl mu makaago. Nkiddamu. Gwe Omuganda ekintu ky'owulira nti osaanidde okubeera kyakubeera house girl mu makaago, naye nga lwaki okkiriza gwe Omuganda okubeera house girl mu makaago? House girl ataafuuke boss mu makaago, house girl n'asula mu kisenge. Gwe Omuganda n'olaba nti kiryokke yalibadde omukazi wa waka. House girl n'akozesa engoye n'olaba nti kiryokke. N'olimanga emmere house girl n'atunda n'akuwangako ekiwagu nti fumba ekyo naawe olyeko gye weerimira. Omuganda gy'olikoma okumanya nti naawe osaanidde yengeri yokka gy'oliyambako mu kununula Uganda, kubanga ne kino ekizibu ekiriwo gwe Omuganda still gwe wakireeta. Nkugambye abakulembeze ba Uganda bonna Abaganda oba babadde beetamu mu byobufuzi bya Uganda bonna Abaganda babaddenga bagiribwa Baganda. Nkuddiddeyo mu mwaka gwa 1961 nga twetekerateekera obwetwaze. Beni Kiwanuka okufuuka Ssaabaminisita ajjudde nga tuvudde kwoli eyateekate kwoli Ssaabaminisita, kubanga Beni Kiwanuka aliko Ssaabaminisita w'ekisiikirize nga twetekerateekera obwetwaze. Naye okufuuka Ssaabaminisita ajjudde yalemesebwa Muganda. Senkaggala alabika bakamukamu, era nkugambye tewaliyo pulezidenti wa NRM oba ssentebe wa NRM oba wa Jema oba wa UPC oba wa NUP ng'alina kuyitibwa Senkaggala. Senkaggala ava mu DP.
erinnya eryo liva ku Beni Kiwanuka Ssenkaggala alabye Kabaka mu kamwa. Omuganda yennyini ye yalemesa Beni Kiwanuka okufuuka Ssaabaminisita wa Uganda n'agenda ng'akuulita n'obote amuwadde n'erinnya Bwete amututte mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ebaamunayanika mu Luweero batinse omukwano gubasasa mu kabu waayita nno mmeka mu mwaka gwa 1966 ng'obote alumbye olubiri ng'ate ataddewo ne ssente emitwalo gyali ebiri egya Uganda by then gyali gizito aleeta Muteesa nga mulamu obanga mufu nkuwadde emitwalo ebiri musajja wattu n'atinatina n'addukira Lubaga eyo gye yasalira n'agenda ewa Kitunze Gomba n'aveeyo n'ayingira Burundi n'aveeyo n'agenda e Bungereza n'awaŋŋanguka naye ng'amuwaŋŋangusa yonna Abaganda gwe baamusibako bw'amala okutuuka e Bungereza era yatumwayo okumuwa obutwa yali mwana Muganda mu mwaka gwa 1969 gw'Omuganda eva oli kizibu kya Uganda ne Buganda muva tewaliyo muntu asobola kufuna maani nga tasoose kufuna sapoti waka nabagamba nti eno Uganda bwe kibeera kika Buganda ze ennyumba ya kitange ennyumba ya kitange yeyina okusooka okunzikiririzaamu ekika kyonna ne kinzikiririzaamu ennyumba ya kitange lweriga nti ono si mwana waawaka automatically ekika kiba tekinsigaza kubanga ennyumba ya kitange yeyennyingiza ekika kale ennyumba ya kitange bwe negaana n'ekika kiba kinguba abaana ba Buganda bwe mwegaana abaana ba Buganda olunaku olwaleero ne Uganda yonna egenda kubeegaana kyokka kya nnaku nti mwe naye mulituuka okwagala okujja mu bukale mwana wattu era mugenda kulemesebwa kubanga mwalagadde ensi nti mmwe temusaanidde. Waliwo omusajja omukadde waffe omulungi ennyo amuyita nze Jabberi Bidandi Ssali ndowooza okulonda kwali kwa 96 oba 2021 olinako eweekoledde owulira ofunye emirimu gavumenti NRM nga nze Bidandi Ssali londa NRM n'akotoggerawo twalinamu omulesi ba Kibirige Mayanja Haji twalinamu omugenzi mukadde waffe Siimwogere n'abakotoggera n'abalemesa kyokka kya nnaku nti agenda okutuuka naye okulaba ebintu nga bono bwe babadde nga biraba naye ajje yeesimbemu ng'olwedde Abaganda yabakuba dde akasa yabakuba dde obutwa obuvundu ng'era stiru Abaganda bagamba nti awo watugamba ffe tetusaanidde oli yasaanidde kannaffe tugenze n'oli mmwe mulyeyagalizaako ddi ng'abaana ba Buganda mulyetwalako ddi ng'abasaanidde mulyerabako ddi ng'abali waffe kyokka kya nnaku kumulirwano bo batusiima kumulirwano bo batusaanidde naye ffe nnyini abaana bannambi n'ekintu ate yeffe twerabanga abatasaanidde nkugambye nnyini mufu yakwata awawunya abantu bwe bajja okukuziikira gwalina okukwata awawunya mu kuzinga. Maama wange bwe yafa abatuuze baatuyambako kitono nnyo mu kumuzinga nga Baganda be babadde abasaale ennyo mu kumuzinga mu nkola yaffe ey'ekisiraamu si baakukyalo. Omuganda agamba nti bw'olaba kaabirako naawe ebigere ng'osiita ku mwana yali afiiriddwako nze nafiirwa tata ne maama. Ne maama bwe yafa ne bwe nabanga ngumyegumyemu ntandike okusekaasekamu oba okukwasaganya ebirala ng'oli ajja akuba omulanga nakirijja woowe nakirijja ogenze nange ngamba nkaabiddeko nga nsitula bupya. Maama wange omugenzi bwe yankubanga ne bwe nabanga mbivuddeko ebyokukaaba nga netuulidde mu kasana kange enjota ng'oli ajja n'akugamba mbi kati akukubidde kinga ate wasiibye ng'oddamu okaaba kubanga ofunye akukaabirako kyannaku. Nti ffe ng'Abaganda tudde tufunye abatukaabirako tufunye abatugamba nti mmwe musaanidde tufunye abatugamba nti kakati this is your time nammwe okujja mukwatemu emyaka 10 bwe mumala naffe mukituweemu. Abali mu kutusika tebasaanidde Baganda tudde Abaganda bennyini be bakozesebwa okutyoboola ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Oli n'akwata ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ng'atudde waliwo ali ku kamera Muganda. Interviewer ye Ayise Muganda nga bonna abasatu abali mu kuteekateeka program n'anaaje editing bonna nga Baganda naye nga be bali mu kuvuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Wallahi siwulira nko Mugisha avuma Kabaka. Avuma Kabaka be bamirundi nga batuddwa ba Ayise nga ku kamera kuliko bakakemba abeddira enjovu. Abaganda ffeffe nnyini tolisanga Mugisha tolisanga Rubongoya tolisanga Waiswa tolisanga Obini tolisanga
tokeni ngali kusaba sajja kabaka akala kata kubanga abaganda bali abali basookawo batunda bulunye kifaananyi kya kabaka nti ono lukoma nanta wetwa fa abaganda abali mu kubaawo yeffe ate tuli mu kubayigiriza nti ono talina kyali si wa kitalo nnyo nammwe mu muvume maama we alibeera wa kitiibwa singa oli muweera ng'ekitiibwa mulujjudde naye maama wo bw'olikeera n'omuvumira mu katale nti kirabe kireega okwendera mu maka ga kitange nnyoka agenda kufuuka ekivumo kubanga bajja kugamba nti olaba abaana ababe bamwevumidde olaba abaana ababe bamwekubidde kitegeeza maama wa gundi maama wa kikomeko talina munsa kakati gw'omuganda gyokoma okuvuma kabaka mbuulira ye omunyankola ali muwaaki ekitiibwa ffe twasusuuta kabaka buli tribe yonna kabaka wa Buganda netandika okumuwa ekitiibwa kubanga omwana gye bakoma okubanga ewamwe bakwagala n'ekyalo kiba kikwagala n'ennyoko tayinza kubanga akuwanda lulusu gwolowooze nti banneiba banaakwagala tudde abali mu kuvuma Ssaabasajja kabaka wa Buganda ffe abaganda bannalumansi His Excellency Bobi Wine babadde ayogerako bwe navaayo nenjogerako nti bannange kimala temugenda kuvoola Ssaabasajja kabaka ne sireeta mirundi yennyini nakola statement egamba nti mulabe obwavu bukuluma va mu byokwogera genda onoonye omulimu ofune ebyokukola va mu kwasama natamanya nti ze bannange yekolera njawo kitegeeza abantu nze mu kuva mu lubuto lwa maama najja n'ebyokukola temunsindikanga okunoonya omulimu neno video gyendika essaawa eno waliwo abaana bali mu gistreaminga ku YouTube bo bagenda kwefunira sente babiseemu bahot news baani bonna batonemo bagenda kwefunira sente ba the flashlight kakati ogamba oti omuntu ali omulimu eri abalala ate ngende nnoonya omulimu nabagamba nze music mumanyi asobola okundiisa gwe omulimu gwenyoyawo gwe nava nalwo mu lubuto lwa nnyabo naye togenda kunzijjako ddembe lyange likugambako ng'ovuma kabaka wange olw'okuba sirina mulimu kyokka nga naawe agamba nti olina omulimu obudde bwe wakozesezza okuvuma kabaka lwaki tewabugenzeemu ku mulimu kyennaku nti avuma kabaka ate bwe tumugambako n'agamba nti anti nze nnina omulimu aggwawo lwa buwoomi nze baba balina emirimu batunulangaawo bamirundi saagala mulimu mundeke mu bwakireeresi nkiddamu bwe baba balina emirimu batunulanga Yosefu tamala emirundi ntegeeza bannayuganda bannange saagala mulimu wate abalina emirimu tebeegombesa batunulanga engege enkalirire batunulanga engege ensuuleko mu butto oli naaba ng'ayubukanga ekikere naye nadda ku Ssaabasajja kabaka n'avuma omuganda omulala ate ono yanneewunyisiza ennyo yali baddeko omulala n'atabaye ye katolubwama nga amaanyi go gonna g'olina ng'obwakabi bwo bwonna bw'olina fe abaganda okumanya n'omanyika ne Uganda yonna n'otuuka n'okutuukako mu ssetteeserezo bagiyita epaalamenti mu lujunguti ng'amaanyi ago wagigajja mu bwakabaka bwa Buganda ku rediyo ya Buganda tudde eyali badde omusaale mu kuvumirira avumye Ssaabasajja kabaka eyamufuula kyali bwe navaawo neesaba bannange nti mwetonde kasuku wetonde yadda naŋŋamba mulaba otunulanga embizi mulaba otunulanga kino mulaba olwakuba munaye yansanga kwolondise kawere saagala kwogera bingi naye tamala muganda nkatolubwama nakuyitanga ankukato kubanga nakwagalanga nnyo mu art wa contributinga kinene mu art naddala mu katemba onalebo katolubwama oba katolubwama biiso bidugu gwe waali badde avaamu statement eyo ku muntu awolereza Buganda eyakwola gwe yali badde avuma omuntu awolereza Buganda yakukuula kyoli n'otuuka n'okgendako mu paalamenti nga tosaanidde oba katolubwama yali tasaanidde katolubwama ffe abeerubageyo nange gyenva emutundu mwenakuli twamulyanga ekimererezi mu budde bw'ekyeya nga tetulina mmere Buganda ye yakuyamba n'ofukako honorable nga toyina mpapula naawe okimanyi nti n'olusungu lwennyini honorable kato tolumanyi kubanga katolubwama teyateesezaako mu paalamenti tewawulira ku kigambo kye naye nga paalamenti olugga yasooka okwogerera ku madaala ga paalamenti olw'okuba nti wo boogererawo Luganda ng'era bwakola ki ayogererawo olowooza nti tekyali badde kya buvunaanyizibwa n'obeera omusaale mu kudifendinga obwakabaka bwa Buganda obwakwola masajja ggwe nga n'omuntu kaŋŋambe gw'olemeddwa okubudifendinga otiddemu kubanga ono omuntu eyabuvudde alabika okwatagana bulungi naye yekolera n'avaayo n'amugambako tewaali ngudde at least mu kabokisi n'oŋŋanze nabadde ntiddo byogera naye weebale nnyo mwana wa maama ekitiibwa kyaffe Abaganda kisaanawo nga kyeyalabye ekyokumpita mbizi katolubwama singa ndi mbizi singa sikufaanana
singa nimbizi nze Yekolera Itongwa olowooza nali badde sikufaanana wagambye nimbizi singa nimbizi katolubwama nali badde sikufaanana kyannaku bagambe ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka kyokka kyannaku mu budde buno ento yeri mu kuyigiriza enkulu okubuuka mwabaali badde basomesa baffe ate olwaleero ffe tufuuse basomesa bammwe mwabaali badde bazadde baffe ate olwaleero yeffe tufuuse abazadde bammwe Abaganda muweebuuse kubanga katolubwama ne atiwe n'ekifo kye yagenda mu kkeekya Parliament nze naali badde nti nalowooza nti yali badde wankizo mu nsi yattu Buganda era n'abeera omusaale mukozesanga eddoboozi lye ng'alabawo ebitateredde mu Buganda oba ng'alabawo avoola Namulondo olwaleero ate enkizo ye agikozesa nnyo mu kukwatagana oba mu kulaga nti asolobeza ebigambo bye bali mu kumuliisa ebivoola Ssaabasajja Kabaka mugenda kufa bubi nnyo basajja mmwe katolubwama waali baddewa singa si Buganda ensi yali ekumye omukisa kubanga walina background embiggwe ng'omuntu katolubwama yennyini ng'omuntu yateganga baana bulabirwamu awo ku St. Ted akasomero kaalingawo ku Martin Road katolubwama ne bamugobera teyasoma ne bamugoba ku ssomero ng'ate susse okutega abaana obulabirwamu abaana ab'obuwala era gwe tolaba amaaso g'okuleeguuka gaaleeguukira mu bulabirwamu gwe tokimanyi nti obulabirwamu bwe busukka ennyo ng'oleeguula amaaso buleekera endali buleeguula n'amaaso ng'atega abawala obulabirwamu yo Buganda negamba nti azaala ekibi akiwongerera jangu tukole mwana wattu era omusajja mukulu n'afuuka abaweereza kaliisoliiso okumala emyaka 2 n'ava Mengo n'ayingira Parliament olwaleero erinnya lyalina si lwakuba nti asaanidde naye amaanyi ge gonna gaava mu Buganda naye Yekolera Itongwa n'ajja nga defendinga Buganda nze Buganda siina kyenjiryamu actually nze Buganda gyendi bweba nte yakamiza sigikama kakati ate mmwe abali mu jikama tubayambako okukuuma ente yammwe ebawa amata ate still mwe mutusika ebitogi sebusiru bwa njoka obutanniniyo ne bulowooza nti bwo bunaawangaala bwe busebusiru bwa njoka obutanniniyo ne bulowooza nti bwo bunagolowooza nti bebavuma Ssaabasajja Kabaka ebivumo bye bamuvumye gwe baba tebatuvumye ne bagamba nti omwana ewaka nyina lwali muvuma nti kiraba obusiru bwabeewa batavuma mwana aba avuma kitaawe kakati ne Ssaabasajja Kabaka buli bamuvuma nange baba bamuvumye ne Kyagulanyi baba bamuvumye ne Kato baba bamuvumye n'abalala wabula ye mirundi yazze kyeyalabye mirundi yaŋŋambye mbugenda ofune ebyokukola naye nga bwe yali ku live yagamba nkunamidde Abaganda bagamba nti netonde naye ng'ate omwana we yali ku kamera teyamanya nti akunamira mwana we amagezi amatono bigere gakooya yali ku kamera mwana we bwatunuulizaamu akabina agamba nkunamidde Abaganda okunamira mwana wo era omwana wo agenda kufuuka ekisassalala mu Uganda eno agenda kubeera ekitagasa mu Uganda eno ensi egenda muyonka nga bwennyonka taaba ze nkubuulidde ensi egenda muyonka butaaba wakunamira omwana wo yenze Yekolera Itongwa ne kana akalama munzikirize nkakooneko nalabye tendeza kusande nalabye ambulance government ya prime minister na Kimwero Nabbanja mwannyinaffe ze yawaddeyo nga za tukutuku in 21st century nga n'ekibiriti mukisolozaako omusolo nga mungi nga n'omusulo gwa kamyu nagwo mugusolozaako omusulo ne mubanga mukyali ku ambulance za tukutuku ekyo saali kyewuunyiza nnyo singa kyali badde eri wala naye mu Kampala mu malwaliro agali mu kibuga ky'eggwanga ekikulu olwo kyekiri e Karamojja kyekiri Arua kyekiri e Nimule kyekiri e Kamwengi kyekiri e Fort kyekiri wa bwe kibanga ambulance ziri mu kibuga ky'eggwanga ekikulu za tukutuku olwo kyekiri eri gye tutasobola kulengera oluvaawo nga Museveni oye Museveni due study for progress secure our future. Which future are you talking about? Tukutuku ambulance nga n'emmotoka entono ze mulina we zaali badde za ambulance still nazo si ambulance wabula mmotoka eziddusa abalwadde malwaliro Uganda yensi etalina ambulance mu Luganda wadde saasoma manyi kitegeeza eddwaliro eritambula nti Yekolera bwe mangudde Kabenje banteeka mu ambulance naye ng'ate mu ambulance mwe bantadde ngenda nfuniramu obujjanjabi ngenda okutuuka mu ddwaliro nga waakiri nfunyeewo kalembereza omusaayi tegunziguddemu obanga omutima tegunkuuseemu bagenda bagujjanjaba
naye mwene mmotoka ze mwali baddewo n'eza ambulance si ambulance wabula mu mmotoka eziddusa abalwadde mu ddwaliro mbuulira waliwo tutuddeko mu ambulance gwe munnayuganda munnange babaleetera bya ambulance awo ekitebe ebiriko obugombe bo balowooza nti buli ekiriko obugombe ambulance tulina n'ababaka bangi bagula ebimotoka ebiriko obugombe mbusimanya ambulance mbuulira gwe yali atuddeko mu ambulance ze Uganda wali ofuniddemukko ku bujjanjabi oba zikuddusa kukutwala mu ddwaliro nina kojja wange bamuyitanga Ayise Nkungu yeddira ng'onge yafa mu mwaka gwa 2015 yafuna accident yawe ensangi mwaka gwa 2015 naye ng'emmotoka mwe balina omumuteeka okumuddusa emulago yali kabangali ya poliisi ne bamusonsekayo ng'omubbi w'enkoko omulwadde ne bamuteeka wansi musajja wattu ne bayisa ku nnoga nyoko buli we basanga ampu neekuba okutuuka emulago ng'atufuddeko nga tasobodde kuwanirira bulamu kubanga bamutwalidde mu kabangali ya poliisi kakati mu kibuga ky'eggwanga ekikulu nga mubeeramu mutya ambulance eya tukutuku mu kibuga ky'eggwanga ekikulu kyekiri ennimuli kyekiri eri gye tutalengera oba mu byalo kamera gye zitatuuka nga achievement yo ng'omukulembeze oluvannyuma lw'emyaka 37 mu buyinza mwe weewaŋŋamya kutugulira tukutuku ambulance ezo ne Idi Amin yazigulako mu 17th century. It was 19th century. Mujensanvu Idi Amin yagulako ku ambulance bwezityo nga ku mulembe guno mu 7 okyagula ambulance bwezityo ng'osolooza omusolo okuva ku musulo gwa kamyu okuva ku bukyafu bw'omwana kuba n'obukyafu bw'omwana tubusasulira kubanga tusasulira kasasiro oba tusasula okunywa mu toilet mwe tubuteeka nga ne kazambi w'omwana omuto omusasulira n'owaffe abakulu ku mulembe gwa Museveni Munnayuganda kwasoose okuwa omusolo ku kazambi gwafuluma nga ne kazambi omuggyako omusolo n'oŋŋamba nti ku mulembe guno toyinaawo ssente zisobola kugula ambulance wabula ambulance z'osobola okugula zeza tukutuku kyokka kya nnaku nnyo okumanya omusajja ono yajja okuzikiriza okubba n'okuwonona nga yaguze ebimotoka ebikkakkanya obujagalalo ebimukuumira mu buyinza naye ng'obulamu bwammwe tabutwala ng'ensonga nabagamba gwe Munnayuganda munnanga ali ku vidiyo eno nabagamba gwe obulamu bwo nga Munnayuganda Museveni tabuvaluwinga kusinga nteezi yensonga lwaki ente ye bwerwala erina special doctor ente ya Museveni bwerwala erina special doctor naye gwe Munnayuganda bwolwala bakutwala emulago etali ddagala etali butanda nga n'abasawo si basasule naye ng'ente ye erina special doctor. Munnayuganda okubwa emiggo okubula okufiirako naye ente ya Museveni tikuba omuggo mposa aleme kukumanya ate yaziteekako kamera wonna okwetoloola faamu y'ekisozi ne lwakitula yateekawo kamera tokkirizibwa kukuba ku nteeyi ne weesanga ng'ente ya Museveni ya mugaso nnyo okusinga obulamu bw'ogwe Munnayuganda era stiru n'osangayo ga Nayuganda agamu agayinikiza mu steady progress nga n'ente ya Museveni ekusinga okuba obulungi nga n'ente ya Museveni okusinga okulabirirwa mu steady progress. Kano kankasembyeyo ndowooza Bujingo ne Muhoozi omusajja John Katulamu yagambye mumuddize radio ye Voice of Toro mumuddize frequency ze obwavu bumuluma. Muhoozi taata we yavuwaza Museveni n'atuuka n'okumuggyako forex bureau ye eyali esinga amaanyi mu Uganda. Omusajja obwavu bumuluma kyokka ate ne radio ye Voice of Toro mwagimuggyako ne mutuuzaamu frequency za Salt FM Ettoro. Mu mwaka ogwa 2018 abasajja abo bagenda mu nteeseganya ne Katulamu Bujingo ne Muhoozi mwagenda mu nteeseganya n'omugagga John Katulamu eyali eruzira mu buddo ne mutandika okumuga nti mugenda mumusabira ekisonyiwe wa Museveni singa akkiriza n'abawa radio ye oba n'abawa frequency ze eza Voice of Toro kuba yo omusajja yali mugagga yali mukomera naye nga bizinensi ze zisigadde zitambula. Okuvuola Bujingo n'atandika okweyogezayogezanga mpola mpola. Bannange nsaba President Museveni osonyiwe Katulamu oteeke ekisa ku Katulamu nkisaba mu linnya lya Yesu teweerera. Katulamu yasiwa mu mwaka gwa 1999 ng'omusango ogumuvunaanibwa gwakutta omulangira wa Ttoro gwe bayita Joseph Kijana Ngoma. Kakati mu mwaka gwa 2021 ne bamusalira okusibwa amayisa
oba okuwanikibwa yasibibwa kuwanikibwa kalabba ne mu Uganda obulabba tekukyakola Museveni yateeka ku bulabba besasi nga ne kkooti tetudde kakati mu mwaka gwa 2018 Muhoozi olw'okuba yali atandise okufuna intention ezitwala obuyinza bwa kitaawe yayagala okutandika okwetunda mpola mpola naye mu Tooro mwalimu already radio ebukadde nga ya Voice of Tooro ne bagenda ne baperereza oyo gundi ani Katulamu omugagga ne bamugamba tugenda kusabira ekisonyiwo ale tukuweyo n'obusente obutonotono otuwe frequencies zo eza Voice of Tooro musajja wattu nakkiriza kuba yali agala freedom ye ate n'akasente yali akaagala mu buddo kubanga jjukira business ze omuli Forex Bureau Museveni yali aziggadde ng'azimuwandieko musajja wattu ngakkiriza alowooza bagenda muwayo akasente akatonotono musajja wattu okuva lwe yava mu kkomera na guno gujjwa abanja obwavu bumuluma Kigundi yaŋŋambye John Katulamu mumuwe ssente zo oba mumuddize radio ye kubanga radio mwagitwala ng'akadaala ku mugendo tembeetera Muhoozi bujingo ne munno Muhoozi muwe omusajja ssente ze tewali ndagaano yonna yakolebwa wakati wammwe nti oba ntunze tewali musajja wattu we yasayininga nti oba ntunze omusajja attu obwavu bumuluma omusajja attu yadde emabega watuukidde okwekubira enduulu nti bannange mumpe ssente zange nga kisusse omusajja either mumuddize radio ye oba mumuwe ssente ze ate njagala okulabula endiga z'ewa Bujinga ekijja mu kirindi Bujinga zaabasiba akatambala ku mutwe kubanga mweno ddiiru y'okutwala radio ya Katulamu yakozesa ejjinja limu n'akuba ebinyonyi bibiri yeekuula asabidde Katulamu ekisonyiwo oba n'akumusabira ewa Katonda nabbirako awo ekyamagero lwe baamutta ne baga miracle kyokka nga ye akifunyemu radio y'omusajja namba era still jjinja limu lyakuba ebinyonyi bibiri naye mu endiga za Bujingo njagala okubalabula Museveni bingi byategedde ku kkanisa eyo nkiddamu endiga ezisabira ewa Bujingo njagala okubalabula Museveni bingi byategedde ku kkanisa eyo era essaawa yonna abagoberera Bujingo mwalikwatibwa ng'abayeekera mwalitwalibwa mu embuzi enkogga mutandike okubitebya mwe mulindeeko kaseera katono kagenda bajjuutuka ebintu mugenda kubiraba nga bwe tubiraba naye nga bamaze kubateerayo omanye omuganda agamba nantabuulirirwa asabalagwa embuulire tefa yonna mulinzijukira nga nfudde ne mugamba omusajja yabyogera ne mugamba omusajja yatulabula nga temukyalina kyakuzza oluusi nga wendi ndi mulamu ne nga temwina emuntuukako oluusi nga ndi mu ntaana muligamba omusajja yatuga kubanga amagye agakuuma Bujingo ge gali ge nayogerako Museveni ge yagobamu SFC ge gali yakukananira ndi nga kamuweebwa Muhoozi amagye ge njogerako ge gali mu kukola ku bulumbagani ku poliisi amagye ge njogerako ge gali mu kukola ebintu ebitta abantu missioni zenkambwe kakati ate Museveni yatandise okubagwamu akimanyidde ddala bulungi Museveni nti Bujingo buli kyaduumira mu kikola Museveni agenda kubakwatanga abayeekera kuba akimanyidde ddala nti mwabamu mumwe mwe muduumirwa okukola obulumbagani ku poliisi mwe muduumirwa okukola ebikyamu byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga n'obutujju n'obuyeekera mwe mwaduumirwa okutega bomu ku CPS wali ku gundi ekizimbe ekyo bakiyita batya wakati wa CPS ne Mabirizi mwe muduumirwa kakati abamu ku mmwe mugenda fuuka basaalumanya kubanga mulimu abantu abakya Museveni lwali jjo okubazinda agenda batwala ng'abayeekera embuli etefa yonna naye gwe Muhoozi ne Bujingo musasule ssente za Katulamu mangu amumuddize radio ye ekimu ku byo bwe mugaana okukikola ndeeta ebisinga mwe mulindeeko nze Yekolera Itongwa muntambulizeeko vidiyo nefuuke kabuna mawanga etuke ku buli munnayuganda ali eyo njagala okubeebaza mwenna babaddeko ku live y'olwaliro njagala okwebaza His Excellency Bobi Wine the President of Uganda ow'ekkumi weebale nnyo kujja ku blessinga live eno weebale nnyo kubeerako weebale nnyo okujja okuwuliriza ebigambo byange munnange kimpa amaanyi nti omuntu w'ensonga bw'andaga nti nvaamu ebyensonga kiba kya
kya buvunanyizibwa nnyo n'oli abadde awakana naawe abadde awakana nti siva mu byansonga kaakati nvuma nti embwa eyogera yenze yekolera Itongwa muntambulizeeko vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda atabaddeeko nsibudde